David Semfuka wa myaka 37 nga mutuuze w'e Muyenga ataasobola kumalako kibiina kya musanvu oluvannyuma lw'ezimuweerera okubula. Semfuka yakula ne jjajjaawe Leonia Nnaalongo Namuganga Nakiwala gwe yayigirako okujjanjaba endwadde n'eddagala ly'ekinnansi kw'ogatta n'ebyo byazze yeezuulira. Nga muyambako ng'omuzadde nga ndaba alina amadagala gaawo abantu abalina ebizibu nga ebyamaaso okubeera nga tebalaba bulungi. Kati nentandika ku ddagala liri nalaba nga jjajja wange akola nga ntandika okugenda nga ndiwa ku bantu ndaba baba n'akala ebiwundu. Mu kunoonyereza kwa zaakola yasobola okutuuka ku kirungo ky'eddagala ly'atabula mu bikoola emirandira n'ebirala erigambibwa okuba nga liwonya ekirwadde kya sukaali ne kansa. Sukaali ntabula emiti ebikola by'emiti biringa 7 egy'enjawulo. Njako ebikola n'embinoga n'ensekula n'akuuma akabisekula n'enteekamu amazzi amafumbe. Kati ate ebya kansa ebikolo by'enkozesa 4. Eddagala linazze alikozesa mu mbeera gye lirimu okujjanjaba abalwadde ba sukaali okuli n'abamaze okugobwa abasawo b'ekizungu nga babawaddeyo nti tebakyalina kyakuzza wabula balindirire kufa. Kumpi 5 years na kati ndi bulungi kati bempima sukaali wansi kukola wange tebeera up ebeera wansi ekola bulungi. Hanifa Sinani Kalubeganga wa myaka 68 yava Kasese n'ajja ebbombo ng'ekirwadde kya sukaali kimubala embiriizi era abasawo olwamukubako ekimunye baasalawo kimu nti atemweko okugulu okwali kuvunza okuva wansi okutuuka mu viivi olw'obulwadde bwa sukaali. Munaku 2-3 ekitandikiddewo okuwunya kiikyo tulye n'agamba nedda maama tugende Kampala. Kutuuka mu ddwaliro twatuukayo ku Sande Lwakuna ne basala. Ng'okugulu kwa kkono kumaze okulugenda ekirwadde kya sukaali kyabako okugulu kwa Kalubega okwokubiri era nakwabasawo ne basemba kutemweko nga bukyali. Naye bw'omuna asooka ku wiikisi 2 tujja kutemera eno. Bw'omuna ayongerayo nga tutemera eno waggulu. Awulidde nako nga ate ebiwundu bibadde biwundu. Maama n'awera ensi emutamye n'atandika okukaba n'agamba kuno tebagenda kusala kunzika mu nziza ey'ewaffe Kasese ngende enfiire eyo. Eteefe nga bwetuuse omugenyi mu kaseera kano ono we yalabira Semfuka n'atandika eddagala lye era we twogerera okugulu okwali okw'okutemwako Kalubega alaga atandise okusambira waggulu ng'ejjanzi. Naye yatwekwekamu nnyo nitutamumanya nga bukyali nakuno oluusi tekwandivuddewo. Waliwo n'ebbaluwa gye tulabyeko ng'eyaliko ambasada wa Uganda e Saudi Arabia Dr. Rashid Yahya Semuddu awandiikira abakulu mu minisitule y'ebyobulamu ng'akakasa nti eddagala lya Semfuka lyamuwonya obulwadde bwa sukaali. N'omulala aliwo ng'omujulizi ye mulamuzi Jebbi Katuusi Semfuka gwe yeekakasa okuzza engulu ekirwadde kya sukaali bwe kyali kimusibyeko akanyaaga. Omulamuzi ono gye buvuddeko yayogerako n'omusasi w'olupapula lwa Daily Monitor n'akakasa eddagala lya Semfuka. Abalwadde ba kansa bangi abaali bagobeddwa Mulago nga babagambye bagende mu palliative care abasobola okunsisinkana mu mpolampola ne mbawa eddagala eryo era kati baawona ne ripooti eziraga nti no baawona kansa. Semfuka mu kugaba eddagala lya sukaali yeekwata abasawo abakugu ab'ekizungu baakolagana nabo abasooka okukebera omulwadde ne bakakasiza ddala ekimuluma era bano bamuyambako n'okumanya ebipimo ebituufu eby'eddagala ly'alina okuwa omulwadde. Mu kulafuuba n'okulaakulanya eddagala lye Semfuka yaweebwa amagezi okulitwala ku kitebe ky'ebyobulamu ekyekebejja eddagala ewandegeya okulikakasa nti si lya bulabe eri obulamu bw'omuntu. Ekitongole kino ekiyitibwa Institute of Chemotherapeutic Research kyagezesa eddagala lino ku mmese era ne kifulumya alipoota ng'ekakasa nti terikosa kibumba, ensigo oba omutima n'ebitundu by'omubiri ebirala. Ekyali kigenderera kufuna results nti eddagala likola okusinziira ku kye yali agamba ekyo ne tukiprovinga nti likola mu busolo bwe twagezesaamu. Ekitongole kino ekikulirwa Dr. Grace Nambatya Kyeyune era kyekebejja eddagala lino okukakasiza ddala obanga lirimu ebirungo ebisobola okuwonya sukaali mu mubiri era kyafulumya alipoota gye tuwaddeko omusawo omukugu okuva e Mulago n'atuyamba okugitaputa kyokka tayagadde kumwatuukiriza mannya. Ripooti gye baamukolera ne bamulaga nti ng'oggyeko okubanga likendeeza sukaali hyperglycemia ate likendeeza ne lipids kye bayita hyperlipidemia. So lipids ne zisala which are fats ate ne sukaali yennyini n'akola ki n'asala.
Oluvannyuma lw'okugezesa eddagala lino mu mmese, omutendera ogulina okuddirira ku ddagala lya ssenfuka kwe kuligezesa ku bantu. Kyokka ekyennaku kino tekisoboka mu kiseera kino okuggyako nga gavumenti emaze okuyisa etteeka erikwata ku ddagala ly'ekinnansi ekitannakolebwa wano mu Uganda. Tutegeezeddwa nti etteeka lino libulako omukono gwa pulezidenti ogulabika okuba nga guluddewo. By the way, yayita mu Parliament mu 2019 February nga 5 neeyisibwa kati awo wakati okuvaayo mu Parliament eba erina kutuuka ku desiki ya mukulembeze wa ggwanga ateekeko omukono. Okuligeza mu bantu kyetaagisa buwanana bwa nsimbi. Ssenfuka zaatayinza kufuna mu bagabi b'obuyambi abandi muyambye awatali tteeka lifuga ddagala lya kinnansi mu ggwanga. Kyalaleese innovation bw'aba alina ssente tewali kigaana naye ssente zitwogerako. Abamu ku bakulu mu gavumenti okuli Jeno Kayindo Otafiire bagezezzaako okuperereza minisitule y'ebyobulamu efeeyo ku nsonga z'eddagala lya ssenfuka naye tewali kyatuukiddwako. Eddagala lya ssenfuka liyamba abalina sukaali. Liyamba waliwo abantu bangi yakaliwa bemanyi likakanya sukaali. Eddagala eryo lyetaaga okukolako research, lyetaaga abakugu bamanyi kiki ekyo kikakanya sukaali. Waliwo okwebuuza engeri eddagala ly'ekinnansi lingi erisiiba liyimbibwa ku laadiyo n'emikutu gya televisioni gye lituukamu ku katale. Kyokka aba National Drug Authority batangaazizza ku ddagala lino. Oba omenya tteeka okutunda eddagala ly'ekinnansi ng'ogamba liwonya endwadde z'oba otaddeko nga National Drug Authority tesoose lyekebejja. Era tusaba abantu nti mumanye nti bw'oba ogenda kugula eddagala ly'ekinnansi eryo National Drug Authority lyekakasizza libaako n'ennamba ya National Drug Authority gyetaddeko. Ku ngeri ssenfuka gy'ayinza okuyambibwamu okutwala eddagala lye mu maaso, aba National Drug Authority baliko amagezi ge bamuwadde. Tumusaba atukire National Drug Authority, tujja kuba tumubuulira emitendera gye tujja okuyitamu okulaba nti eddagala balikebera. Ssenfuka alafuba na kutaasa bulamu bwa bannayuganda n'abantu abalala mu nsi yonna abandibadde n'ebirwadde bino binamutta. Wabula kino kijja kuba kizibu okutuukibwako singa anaaba tayambiddwako gavumenti. Ate kinajjukirwa ssenfuka muntu ayinza okwetaagibwa mu biseera eby'omu maaso mu Uganda nga takyaliwo oba oli awo. Patrick Ssenyondo, NTV.